Bakadaama TV, Bakadaama bavuddeyo ne bannyonnyola ku ddi omuntu emyaka ebiri bwe gitandika oba bwe giggwaako. Ekibuuzo kino Bakadaama bangi abakibuuza era Bakadaama bangi nnyo abatakitegeera era Bakadaama bangi nnyo be batrikinga ne babeera nga bakola emyaka egisooka mu ebiri oba ne bayingira oluusi emyaka 3. Kati Bakadaama bennyini bagenda kuba nga batunnyonnyola abamanyi ku kintu kino buli omu awa ekirowoozo kye. Okusinziira ku vidiyo gye twataddeyo, Kadaama yabadde abuuza ntandika ddi emyaka ebiri era emyaka gyange giggwaako ddi. Meikaama eno gye bampa ne bateekamu emyaka ebiri nga already ate oluusi mazeewo omwaka gumu, nina okubeera nga nkola emyaka ebiri egiri ku ikaama eyo oba nedda. Katuwulize Bakadaama, buli omu alina endowooza ye. Kakati gye baliko omukulu kansuubire nti oli bulungi nnyo. Mpuliddeko ababuuza ddi contract bwe beeweddeko. Okusinziira ku experience gye nnina muno kuba mazemu ebbanga eriwerako, contract gye nkute ya 3 ya 4 something like that, naye bwe nasookera ddala okujja kale kino kizza kibeerawo nga bwe kityo bwe kiba. Bwe mba naakajja bw'oba waakajja eno gye ndi Dubai, bw'oba waakajja bakusookeza kisinziira ddi ndaga gundi ikaama yo lwefulumye, because muno bagiyita ikaama ddi lwefulumye. Ennaku z'omwezi zeefulumiddeko oba gye baba bataddeko ze nnaku z'omwezi contract zeggwako. Bw'ojja bw'oba waakajja ne bakujja ku ofiisi, bw'otuuka oba nabagira ku ofiisi n'otuukira ku ofiisi awo oba tonatandika kubala nedda paka bakujja ku ofiisi n'ofuna sponsor nakutwala ewuwe. Bw'otandika okukola ewuwe asooka kuteeka ku test. Bw'oba ogidde ku ofiisi asooka kuteeka ku test ya mwezi mulamba oba weeks 2 kusinziira ku bbanga lye baba bamuwadde. Ebeera test oba tonatandika kubala nedda. Kati basobola kuteeka ku test, for example ze banteeka ku test ya mwezi mulamba nga tebannaba kuntwala ku medical wadde okunkolera ikaama, cause oba kutwalira ku medical awo obeera mu process ya kukolera ikaama. Okay, baba bakusiimye ekitegeeza kubanga bakama bo baba bakujje ku office, kitegeeza oba ogenze ku test oba tebakusiimye, it's either okuzaayo oba okusigaza. So kati ikaama ebbanga lyefulumidde kubanga oba okoze medical na biki byonna wali okusayinga contract ekyo kite kiba kirala, kiba kya visa. Kati wano ikaama weefulumidde ne medical ng'ezivuddeyo results, kitegeeza contract eba ekoze eki, eba etandise. Awo otandikira ogibalira. Naye wano wajja mbu nsimanyi waakayingira mu kiyumba otandise okukola nedda oba tosobola kulaba contract etandika nga bakututte ku medical n'ovaayo ikaama yo lwefulumye kuba efuluma after the results of the medical. Then awo otandikira okubalira ki? Awo otandikira okubalira gundi contract yo ddi lweggwaako kwolwo olunaku mwogwo omwezi. Awo otandikira okubala. For example ze najja October ogw'ekkumi mwaka oguwedde, ikaama yange yafuluma nga 4 December. Okitegeera nga 4 December lwe yafuluma, which means 2022 4 December atulwenzirayo ewaka oba nfuna. Kati kyekyo bwekityo bwe kiri. Bakadaama ati sizotya obulamu buli butya, gyebale gy'otuusaako engalo weebale tuweereza. Kaakati njagala kwogera ku kibuuzo kya munnange oyo owaabuuza contract etandika ddi nga oyingidde mu kiyumba ky'Omuwarabu. Nze ku lwange ngamba nze contract yandibadde etandika olunaku lw'otandise, lw'oyingidde mu kiyumba, lw'otandise kukola emirimu gy'Omuwarabu. Kubanga bwe baba batusasula era abamu bagendera ku ezo ennaku. Ennaku z'otandise okukola ze ennaku zakuwerako ssente. Ekitegeeza nti contract yo lwe yatandika. Naye ate bakama baffe bo bagamba nti contract etandika olunaku lw'ofunyeemu inkaama. Abamu bwe bagamba oba basinga bwe babitwala. Nenze ku sayidi yange
nze ku saidi yange nze ŋŋanze bano bakama baffe yadde bagamba nti contract bo babala nga ezaabwe zitandika nga tufunye inkaama olunaku lwe batukolera inkaama nze ŋŋamba nedda nze contract yange yandibadde etandika olunaku lwenyingidde mu kiyumba kuba abamu otuuka mu kiyumba ne kikufuukira ekiyumba obala kimu weemalirako emyaka 2 weŋŋendera n'ogamba kangume maleyo contract kati laba oli bwakunyumiza ngu inkaama naagireeta nga wakamala myezi 6 olowooza oba owulira otya nze ŋŋamba contract ffe nga ffe bankuba kyeyo tubale contract zaffe enaku ze tuyingira mu nnyumba bakama baffe babale contract zaffe nga bwe baba baagadde kuba bonna tebafaanagana abamu olunaku lwe wayingira mu nnyumba lwe babala nti omazeeko contract era lwebeggwako naye giri emyezi gye bongeramu nga bakoze inkaama baba tebaagala kufuna loosi kuba inkaama yaabwe enaku z'omwezi lwe bagikola lwe bagifunye bo inkaama yaabwe lwetandika okukola ki lwetandika okubala bo lwetandika okubala kati ye aba ayagala egyo emyezi gyetandikiddeko aleme ogifiirwa kuba jjukira inkaama we bagikozesa ndowooza baba bagikoleredde ndowooza expired date lweggwako kati naye aba ayagala kukozese paka inkaama lweweddeyo lweggwako naye niyeerabira nti gwe nannyini inkaama yagikoze leeti yeeyinza okuba ayagala ogimaleyo naye ate naawe obala kimu okuomalirayo kontulakiti yo ogenda mukulu ssebo era tukyewaamuuko ku magezi ku kigambo kya inkaama kino eno kuba enkaama eno nze nga bwe nkirowoozera mu kulaba okwange inkaama eno nze tenkwatako nnyo era nze bwe mba nva e Uganda nga ntambula okujja Saudi nze sitambulira ku inkaama oba mba nfuluma e Saudi nga nzira e Uganda nze siddirayo ku inkaama kati nze inkaama eno mbadde nteesa nti oba n'okulowooza okwange okutonotono nti inkaama eno eba erina okuba nga ekwata ku muntu ennyo annina era oyo annina nze atali wansi yaabwe yalina okuba nga ali supposed okumanya nti nze nina inkaama nina buli ekinkwatako yalina okubitegeera kati nze nva e Uganda nga mmanyi nti nzize okukola era nzize ku contract ya myaka egyo 2 era olumalako emyaka gyange 2 nze olunaku lwe nalinnya mu nju y'omuwalabu mba ntuuse era mba ntandise okukola era lwe lunaku lwembala nti kati ntuuse ku mulimu era ndikukola oba okiraba kubeera nabo bagezi kuba olutuuka era olina kutandikira kukola Katonda nakuyamba n'otuuka nga bukyatangaalamuuko weeyambula n'otandika kukola tolema kutegulawo byotegulawo awo kati munnange ono yeekutte nnyo ekigambo kya inkaama simanya ate yoba ki kuba olwedde oyinza okujja ne babagayaavu gy'olaze ne bamala emyezi gyabwe 3 tebannakutwala ku medico tebakulowooza nako oli awo oli mu kukola bukozi kati munnange era oba ojja kulinda emyezi gyegyo 2 kwegamba ate era olyoka otandika okubala kyewajjirira okukola eky'emyaka 2 nze mbadde ngamba ekigambo ekintu ekyo tukulembeze ekyo tukijjewo ekyo kintu kya inkaama kikwatagana na bakama baffe nze nina kubala myaka gyange 2 gye baŋŋamba wali ku kipapula nti ogenda kukola emyaka 2 full stop ebisigadde saagala kumanya